Yakobo essuula 4 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Entalo zivaawa n'okulwana kuvaawa mu mmwe. Si muno mu kwegomba kwammwe okulwana mu bitundu byammwe. Mwegomba so temulina, mutta era mwegomba so temuyinza kufuna, mulwana era mutabaala. Temulina kubanga temusaba. Musaba ne mutaweebwa kubanga musaba bubi, mulyoke mubikozesa okwegomba kwammwe. Mwe abakazi abenzi temumanyi ng'omukwano gw'ensi bwe bulabe bwa Katonda? Kale omuntu yenna bw'ayagala okubeera mukwano gw'ensi yeefuula mulabe wa Katonda. Oba mulowooza ng'ekyawandiikibwa kyogerera bwereere nti alina obujja olw'omwoyo gwe yatuuza mu ffe, naye yeeyongera okugaba ekisa. Kyekiva kyogera nti Katonda alwana n'ab'amalala, naye abawombeefu abawa ekisa. Kale mujje mulukukirenga Katonda, naye mulwanenga ne Sitaani, naye anaabaddukanga. Musembererenga Katonda, naye anaabasembereranga mmwe. Munaabenga mu ngalo abalina ebibi, era mutukuzenga emitima gyammwe mwe abalina emmeeme ebbiri. Munakuwale mukube ebiwoobe, mukaabe, okuseka kwammwe kufuuke ebiwoobe, n'essanyu lifuuke okunakuwala. Mwetoowazenga mu maaso ga Mukama, naye alibagulumiza. Temwogeraganangako bubi abooluganda. Ayogera obubi ku w'oluganda oba asalira omusango w'oluganda, ayogera obubi ku mateeka era asalira musango amateeka, naye bw'osalira omusango amateeka nga toli mukozi w'amateeka wabula omusazi w'omusango. Eyateeka amateeka era omusazi w'omusango ali omu, oyo ayinza okulokola n'okuzikiriza, naye gwani asalira munno omusango? Kale nno mmwe aboogera nti leero oba jjo tunaagenda mu kibuga gundi, tulimalayo omwaka gumu, tulitunda, tulifuna amagoba. Naye nga temutegeera byankya. Obulamu bwammwe bulinga ki? Muli lufu olulabika akaseera akatono ne lulyoka luggwaawo. Mwandyogedde nti Mukama waffe bw'alyagala tuliba balamu era tulikola bwe tuti oba bwe tuti. Naye kaakano mwenyumiriza mu kwekulumbaza kwammwe, okwenyumiriza kwonna okuli bwe kutyo kubi. Kale amanye ekirungi eky'okukola n'atakikola, eri oyo kiba kibi.